Kale omanyi olunaku we luti nga lukakkamu nnyo mu mbeera weeti ndi musanyufu nnyo okubalaba. Amannya agange bampita Sally Peterson aka Bobby Lash okuva mu B2C King Boy mutabani wa mwenna muzzukulu wa mwenna wangi abakyala nti omwami waabwe bonna ndi mwami w'abakyala bonna ekyo mbali sala kijjawo kati ndi musanyufu nnyo olunaku olwaleero kansooke ntwala omukisa guno okwebaza basponsa baffe bannamawulire ba artist bannange ne baganda bange bano Line Julio mbebaza okuba nti tutambulidde ddala akabanga akaweze ak'emyaka 10 ffe tucelebrating emyaka 10 naye egy'amazima ddala tuli myaka 2+ tucelebratinga 10 nammwe bafaani baffe kuba mwe gye mumanyi naye nga tucelebratinga emyaka emingi egisinga ku myaka 2 so omuntu atambudde olugendo olwo tusooke tukubire mu ngalo twebaze Katonda twebaza Katonda nti atukwatiddeko from day 1 up to where we are. Katonda abadde w'amaanyi mu bulamu bwaffe. Omanyi kiba kya buswavu nnyo obutamanya mazima. Amazima gali nti si maanyi gaffe, si buyinza waffe, wabula ekisa kya Katonda kikituyambye okutuuka ku kino olunaku olwaleero. Nga neeyongera okwebaza abantu bonna abasobodde okubeerawo, Mukama abaddizeewo, abo be musinga okwetaaga, abakolera ebyo mwe bye mwagala abakolere. Kati nga nyongera okwebaza buli omu kubanyiza obutabamalaayo Mukaya Events, Banna Diana, Naba, tukwebaza. Kim, like everybody, sisobola kuwawula oba onaani naye kansooke neeyongere okwebaza bano abantu wammanga aba Credify, basponsor baffe. Thank you so much. Capital FM. Right now, you guys are amazing. Thank you so much. BBS Telefina, Galaxy TV, Galaxy Radio, Dembe FM, Newsman Snacks, Kicks by Ame, Sukuma. Thank you so much. Tubeeyandiza ddala okubanga batunudde mu mbeera yaffe gye tulimu gye tubadde engeri gye tweyisaamu ne bakkiriza. Ffe baani be bakkiriza ne bagamba bannaayi katugende tucelebratinge ne bano abantu tubongereko olugendo lwe batambudde okuva batandika mpaka we bali ne bakkiriza ba John Board. Nzikiriza nti waliwo n'abantu abalala bali on board just babadde late mu katini neera tugenda kubeera tubabagamba bali willing era nga bajja on board. So twebaza buli ssekinnoomu akedde n'atwala akaseera kano najja abeereko wamu naffe nga tuli ku lunaku nga 9th May Hotel Africana. Bane mujje tuwagire B2C, mujje tucelebrating obulamu bwa B2C. Abantu abamu baagala okucelebrating abanaabwe nga bafudde, naye bannaye tubasaba ffenna tujje tucelebrating B2C. B2C bayimbidde obuyimba obulungi. B2C it is the biggest group. That's what's up. Yeah man, it's the biggest group ate nkimanyi tewaliwo group ndala esinga B2C. Tewali B2C group egisinga kuba y'amaanyi. So mujje tugende n'ebisinga ani agala abasembye
waliwo abaagala abasembye so B2C esinza okubeera eyakabi bannaye group esinga okubeera eyakabi e Uganda Africa so let's come celebrate 9th May tubaagala mwenna mujje mubeerewo bani tugenda kwekyanga nze ndudde okwekyangamu ndudde okukuba empere mpulira ebintu bingi byendudde okukola so mbadde mbitegekera ku lunaku nga 9th May so mwenna abali eyo abatulaba abagenda otulaba abatuwuliriza mwenna tubakoola nga 9 May mujje mubeerewo twekyange tugenda kukyakyanca tugenda kubuukabuuka tugenda kwekyanga embeera egenda kubeera yansasagge nnyo bataano baffe mwenna man big up on yourself mbadde njagala mbalagekoko okuva olunaku olwaleero tiketi zaffe zifulumye era tiketi esookera ddala egenda kuba efaanana weeti eno ya $200 ordinary efaanana weeti abakamera mu kirabe bulungi tebabafera then ticket ey'emitwalo 5 VIP egenda kuba efaanana bweti mugyetegereze bulungi so mwena tubakoowoola bane woba oli eyo ng'oline wano nga wazze ne ssente zo eza tiketi weeziri wano wennyini wetuli okitegeera mwogere abazze okusasula tiketi za $10,000,000 mujje muzisasule mwina abantu bammwe be mwagala mubasasulire tiketi tusanyuke tujaguze ze sigenda kwogera bingi nnyo wadde biringa ebibadde bigenze ewala mbagala nnyo Bobby Lash Soji okuva mu B2C. Thank you so much, Bobby Lash. Webale nyo webale ddala. Okay, so side yenyini let's tusoka tuimbe kana kaimba fena. Agama, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Yeah, neyanziza nnyo akakisa kano. Thank you so much. Olugendo luwanvu okuvanga mu 2010 paka mu 2024. We are so happy, so humbled okubeera wano nga tubatuuzizzeeyo nga mututuuzizze eno nga mutwegese kamera zammwe nga mutuwuliza ebigambo bye tugenda okwogera. Bannamawulire abasinga wano bonna abasinga abali mu industry ssaawa zino eno bagenza okujja mu mawulire nga tuli ffenna. Abasinga abakadde baali bafuluma. Saguya simulabye wano waali aliwo. Legendary. Thank you so much for turning up. Edda namwinako obuzibu nga ndaba ffe tatukavaringa naye nga Chameleone amukavaringa nnyo. Nenzijukira nti nno buli mulembe gubeerako abantu baagwo. Yeah, so but I'm so humbled that you're here. Mbadde saakulabye. Bannamawulire mwenna tubaaniriza. Thank you so much. To all our sponsors, thank you so much. Mwebale nnyo okubeera ku board ne B2C. Naye okusingira ddala ngenda kwebaza nnyo Mukaaya okukkiriza ne tukola ffenna. Mukaaya abadde atulabanga nga naffe tumulaba. Ne tusalawo tukole bizinensi ffenna n'asalawo ne tujja. Ngenda kwebaza abayimbi Spicy Diana, Raymond Namakula, King Saha, Wyke Benda, n'abatasobodde kujja. I know so many were supposed to be here. Kyemanyi waliwo ebibakutte naye nga kyemanyi ko olunaku buli muyimbi gwe twayimba naye agenda kubeera ku show. So twebaza Mukama olw'emyaka 10 gye tutambudde mu music industry.
there's a lot of hurdles on the way. Mubaddemu enkuba nyingi etonnya nnyo oluusi nereeta ebisooto nga ne bw'olinya abweru oseerera naye ng'oluusi olina okugulayo gumboots oba zirimu engatto zennyini ez'amaanyi n'olyoka olinya mu kisooto n'otaseerera ate n'oyitawo. That is why we are born to conquer. Omanyi nina ekintu kye mmanyi bwegenderezanga nnyo okubanga buli kintu ky'okola kibaako abakirwanyisa obeera wakabi nnyo oba born champion. Kitegeeza ebintu by'okola bikola amakulu. If you see any resistance in life, fight as hard as you can to be born to conquer. That is B2C. Abatulabe wakambaniriza ku B2C TV. Gwanonze gwe mulaba. Tubaniriza ennaku z'omwezi nga 9. Ennaku z'omwezi nga 9 waliwo bakyali baffe betukuze nabo bannamawulire bonna. Mwenna abasinga wano tukuze ffenna. Era tuba twongeddeko 10 nammwe gye mwongeddeko. Emyaka eyali owaabiri otegedde w'oli. Yeah, so ebigambo biyinza okuba nga bingi n'ebigambo byonna bigenda kusinga kubanga tukuba endongo ennaku z'omwezi nga 9. Mbaaniriza baganda bange, mbaaniriza bato baffe, mbaaniriza bakulu baffe, mbaaniriza abawagizi ba B2C, abawagizi ba Rema, abawagizi ba Spicy, abawagizi ba Fig for Maker, abawagizi ba David Rutalo, abanyarwanda mwenna twayimba ne Bruce Melody, twayimba ne The Ben, twayimba ne DJ Pius, abanyarwanda mwenna tubaaniriza kyemanyi kwe muli, twaniriza ab'e Kenya, ennyimba zaffe Kenya ze twayimba nazo gye ziri. Tuyimba ennyimba nnyingi n'abantu bangi. I'm assuring you on the 9th of May bagenda kubeerawo. Ekisa kya Mukama kigenda kweyoleresa ku olwo olunaku. Ffe tuli basajja bakkiriza nnyo era nga basabi era nga mbayita mwenna sagala kuddamu bigambo. Mr. Likati ogwo omuzindaalo gukwate mpola nyinza okwogera ebigambo ne mba nga mbidda mukuwe guno. Bampita Mr. Lee okuva mu B2C. Ninamu kasenyiga akatonotono nindi mukajjanja batekabatiisa ngenda aba bulungi wanje. Ne Spice Water nja kumweyongera. Kati nno nsanyuse nnyo balaba era nja tutandika nga mbagamba Mukama yeebazibwe. Mwebale nnyo bantu baffe kufiisawo kadde mujje ate muwulirize obubaka buno. B2C soldiers, big up on your soul. Tubagala nnyo fellow artists Rema simanyi nakumanya Spice Waiki ebintu byanyumiza twatandika naye Waiki nga tuli mu kirooto nga tetumanyi kinabeera bwe kiti by this time. Fulumyemu naye Waiki musajja waffe nnyo. Personally is my close friend. King Saha, a lot of other friends in the industry we've worked with. Abayimbi tubebaziza nnyo amaanyi ebirowoozo byemutuwadde all the time throughout the time mugattako wano kola booti. Rema ono yali very bothered bwe twalina obutakkaanya ne management yaffe gye twasookamu. Yali bothered ng'olowooza alina oluganda kujjuli oba Mr. Lee ng'akubira essimu ng'akunnyonnyola ebintu ng'olaba yakitwala personal yali so loving. Ate mu time mwe twasinga okwetaagira obuyambi bw'abantu, she's one of the people abaali very available. Abamu ku mmwe abeebuuza ennyo lwaki Rema kyali waffe nnyo. Omukwano gwaffe nno gwatandikira awo n'atulaga okwagala ne kati tetazikizangako. Rema, thank you so much for the love and the support. On that same note, tulina mukwano gwaffe omulala sweetheart waffe amuyita Evelyn Namulondo. Oyo gwe mulaba waddala nnyo abamuwuliddeko eyo yogera ku B2C eyo owulire oba ojja kitegeera. Rema, and I mean, if we love you so much and we can't pay anything, tetulina kisobola kukuwa okujjako okulaga omukwano. Thank you for loving B2C, or because right from the word go
otuwagidde nga teri n'omu abawagizi betulina kati nga si betulina so wabaddewo laavu nnene nnyo tukwebaza Rema Eve sorry abayimbi abalala bangi nnyo sikina sobola bamenya olwakadde ne bangi betukoze nabo David Lutalo Radiant Weasel now let me tell you a story about Radiant Weasel reason as to why twagala nnyo Radiant Weasel when we started music bwetwatandika twalinamu obuzibu nti mu industry yaffe muno mwabangamu kembeera nti omuntu akola ekintu oba ekifaanaganamu n'ekyomulala luba lutalo so we came as a group and Radiant Weasel bali group all the time before we did the Gutamiza song enyimba zetwasooka okukola nga bweokola oluyimba nga balukwata this one verses oluyimba laba Radiant Weasel naye nga tebamanyi kye batukola abantu baali batugeraageranya ku bantu literal baali bakomyeyo eri nga ffe tutandika butandisi nga tugezaako okunyonyola abantu bannange we not about that naye nga bakola tebakitegeera so twafuna obuzibu nene nga tufuna resistance eyaddala kuba mwabangamu abawagizi ba Radiant Weasel nga bwe mubamanyi ng'omuwagizi ye tajja tegeera details nti tolina kyokoze noba oli awo nga omutongole akola akayimba ka bitusi n'aka Radiant Weasel ng'olutalo lutisimbulira awo so abamu ne batukyawa olw'ekyo naye bwe twakola oluyimba ne ba Radiant Weasel bwe twasaba mumoze in particular ndoza gwe twasooka olaba tumugamba twagala kukola oluyimba naye alinga eyali ayagala okukola oluyimba naffe before abanga alinda bulinzi tumugambe bugambi kubanga yatugamba actually computer yaffe yafudde ku studio ewaka nitwandikoze n'oluyimba leero I've always wanted to work with you as well I'm a big fan yali atwagala nnyo n'atwanguyiza obulamu ne tukola oluyimba ate ne lukola magic so right from that day resistance eyo neefa abantu ne batwagala munnange n'abali balooza nti tulina obuzibu n'omuntu omulala naye mukirabye with time nti B2C endooza brand etalina ntalo n'abantu tetulya biifu tetubirya ebintu ebyo twagala nnyo abantu and we believe everyone has their own time buli omu alina amaanyi ge buli omu alina engeri gy'ayinza okukola ebintu by'enaabeera wanjawulo so abayimbi bonna ngenda kukomaawo bonna betukoze nabo big up on yourself tubaagala nnyo ne Bebe Cool by the way twakola naye oluyimba to put things straight some people think I don't love Bebe Cool personally but I love him and I treasure him as a legendary artist fact just nti waliwo obutonotono waayogera ne manzi okukkiriza bwempakanya naye Bebe Cool mwagala nnyo to put things straight ekirala bannamawulire mwebale nnyo akadde kano ke mutuwadde mwebale nnyo kubanga buli kintu ekikonda kiri ku B2C mukikwatako ne mukyogerako ne mutusupport nga abamu mutudefendinga notudefendinga nali mpuliddeko story eyo Shoni oyo oyinza okugamba tubeera naye buli ssaawa nga atuwolereza eyo abasajja abali bwati ne bwe bati ate nga Shoni tutumulaba ebbanga ddene and a lot more Joey and everyone we love you so much and we are one of those few people that really bemutuukirira n'akunnyonnyola bwekiba tekisoboka ekintu nenkubuulira netuplanning ngeri tuyinza okukikola thank you so much for the love era mwebale nnyo tuposhinga waliwo byenadde nategedde leero nga waliwo omukolo omulala naye ntya nendowooza temugenda kujja munaye kujja tukavalinga naye muzze mbungi era mukama batwera omukisa omunene thank you so much Mukaya events you're bad Mukaya events wasalawo okole naffe tetwatukalubiriza bwalaba nga tulina actually watunoonya n'otutuuza n'otugamba I can do your show at the time where bapromota bagenze bakendeera abali serious n'ebintu bibeera byekyanga bwekyanzi by the way bapromota abasinga ogenda owulira nti yakoze n'omuyimbi naye nga n'omuyimbi promota leeta manya 50 nange 50 tukole kyokka ate wali mu kuyimba 50 tegira teriyeeno so promoter Mukaya akoze omulimu gwe entirely as a promoter and we want to applaud him for that. He's a great guy. Thank you so much Mukaya. Notukkiririzaamu tusaba abantu engero bawe ebintu ebirungi twongere okutusa omukolo guno mu maaso g'abaana abantu ate bagwagale. Our beautiful sponsors, thank you so much for sparing your time actually come and talk to our fans here today, but also being part of this big celebration. We can't thank you enough. You're such great people.
We love you so much. Era tusaba Mukama ebintu byammwe Mukama abyongeremu amaanyi, abyongeremu omukisa, bikolere ddala. Bagwana ebugalo ebya ddala. Thank you. Ekirala ngenda kwebaza aba presenters bonna betukoze nabo okuviira ddala mwaka twatandikira oyimba. Ba presenters ab'enjawulo sigenda kubamenya, mpozi nyamenyako kiddala n'abatanzi ekirwano. Omwana oyo, omuwala oyo, BBS is celebrating 9 years. Naye ndowooza emyaka 9 egyo gyonna egimaze ffe tusupportinga. BBS has been home and particularly her show naye badde tusupportinga nnyo n'omukubulira n'omusumbuwa, you know, naye abadde ali B2C soldier right from the word go. Actually simanyi nabwe kyatandika naye ogenda olabanga ebintu bya B2C abadde atusupportinga. Diana n'abatanzi, we can't thank you enough for everything. Owuliriza ebintu bingi, boogedde amawulire ebintu ebyenjawulo naye n'otatukyawa oba n'otanyiiga, n'osigala ng'oli strong, n'osigala ng'otambula. Ebimu nga bikumalamu bikuyisaamu amaaso naye n'osigala ng'oli mukyala omugumu. We can't thank you enough. Thank you so much. And other presenters indeed. Douglas, bane bangi sigenda sobola bamenya naye Mukama batwera omukisa. Mwebale ettaffaali mugase ku B2C. Mwebale ddala. Producers, music producers and video producers, we thank you guys so much for loving B2C and giving us all your time. Thank you so much. We can't mention all, but we bless you in the name of Jesus Christ. Kakati no ngenaku z'omwezi 9 ffe tuli ready, tuli extremely ready. Twatandika rehearsals mabega, tuli ready nebikyuka nebayancha. We can give you the best show. So mwe mubulako, the tickets are ready as you see here. Buli kimu kiri ready. Ffe tulinze mwe bakama baffe mujje tubaweereze. Mutumanyi tukola ebintu ebirungi newe mbita bisuubira. Twakola show n'empulira abantu nga bagamba, how can you do such a beautiful show, such an expensive show in Freedom City? Kwegamba twakola ekintu nga abantu bakikiriza. Tulina ebintu bingi bye twatandika. Shows ezo ziriko ebintu ebirungi twazitandika. Ate ne tuzitandika mu Freedom City. Kati bwe twabikolera egyo mulowooza nti birina baayo, ate we mulowooza nti birina obaawo. Tugenda kukola n'okusingawo. So mujje kunga baganda bo, kunga mikwano gyo, kunga maama, kunga taata, buli omu ajje. B2C soldiers tugenda celebrating nammwe. Akenjawulo mu celebration eno tugenda celebrating ffe 10 years, yes, but twandiyagadde buli omu ku mmwe ajje nga alina kya celebratinga. Okitegeera bw'obanga oli munnamawulire ne platform yo omaze emyaka 5 so kwambala t-shirt n'ogiteekako 10 years of so and so. Bw'oba omaze emyaka 10 ne mukyalawo nawe so okujja naye obanga mwadde ebintu ebifaanagana. We're celebrating 10 years of me and so. Capital FM, emyaka gye mmazeewo, you can come brand, you know, we're celebrating this with B2C. N'abalala, you can celebrate. I started following B2C 2010, 20 obabichi. N'okiteekako fun since this. Let us make it more fun. Tukinyumise, kinyumire mwena. Thank you so much. Ennaku z'omwezi 9 we tuli ku Africana, yes. Ennaku z'omwezi 10 aba Trans-Africa Jinja we tujja. Nga 11 tuli Katikomu Hotel Kayunga. Nga 12 abeekaliro tubaleetera endongo gye mugenda olaba eno gye tuleetayo yonna gye twogera. Nga 12 tuli Kaliro. Nga 16 University Inn Mbarara. We are coming and we are coming full force. Our dear sister Omega is coming with us. N'abalala bakwano baffe Regi n'abalala bonna. We have Spice on that team. We have LJ. Tugenda kujja tubakuba endongo ngeri serious. 17th tuli Sport Highway Kalisizo. Awo manyi bye tukolerawo. We've always done good in that place, yeah. 18th Nana Gardens Lukaya we tugenda okukiggalira. Mbasaba ab'emikwano buli omu waasobodde ajje tukole ffenna tubakolere ebintu ebirungi tubayimbiremu. Tickets are ready. Osobola ozifuna tickets ku B2C restaurant eri awo Kirudu right after Chirudu Hospital awo B2C restaurant Salama Road. Jude Color Solutions osofunawo ticket. Papa's Sport Makinde osofunawo ticket. Neko Africana wano osofunawo ticket. Thank you so much. Ebigambo byange bibadde bwe bityo. Thank you so much. Thank you so much. Kale
Babbi tusi mu bwongere obugalo bannange. Obedda mwagala kuwulira bye boogera so